Labyewo omuntu omu Joyce Baagala ow'Emityana nagaye naye Joyce Baagala neŋŋamba nti yawaddeyo miliyoni 3 omukyalo oyo abantu b'Emityana temutawaana kumulonda. Lwaki? Kati namuvuddemu kuba mbadde ndowooza nti oba nakizudde nti kirabika oba omutwe gwe gutakola bulungi oba ki simanyi naye ate okubanga aliko ekikyamu tasaana na kukiikirira abantu. Lwaki? Tosobola kubeera mu bantu nze kati nyinza ogenda awo mugenda kusaba kaadi. Emboko ze bakkuba ozimanyi n'omwana n'olinnyayo. Bamutyobodde, bamulengeza, bamukoze buli fujjo, bamuwa n'erinnya kati takyali Joyce Baagala, Joyce Bagaba emmanga erinnya lye bamukazaako. Ebiwojjolo babikubye byonna byonna ebiwawaatiro ne babikutulako naye tebalina kye bamuwadde. Era kyekimulemezaayo agamba ekiwojjolo kyange mwalya kyabwereere kanemerewo ino okumpa kaadi. Naye tamanya nti baakirya ku mulundi guli kaadi ne bakola ki? Ne bagimuwa kati bino birala myaka 5 giweddeko. Kati waliwo ate omulala Nabbosa waali. Nabbosa naawe omuteeka ku Joyce Baagala. Kujja ekiwojjolo byonna kalimu olunyalwanda sebo. Bwe wabaagala Joyce Baagala ne bamuwa kaadi miliyoni 5 ngenda kuzireeta wano kwemwesa ate njazireeta misana. Nga wetuli wano mukulu nzimukwase mgendi sebo bamuwadde miliyoni 5. Asa nsubuga miliyoni 5 singa Baagala bamuwa kaadi gwe tobaako kyompa. Kubanga ojja kunnimba ate abagoberezi bakole ki bakunyigire empozi ngonampa chupa ya soda kuba yesoboka. Miliyoni zaffe 5 jazireeta tuzibale ozinkwase nga tuli mu kamera. Era abalabi baffe oba wa Joyce Baagala kaadi miliyoni 5 ngenda kuzireeta nzikwasa omukulu ono tobola mugende nti yeesali kibasobola nze buli agenda okufunawo kaadi mumanyi musajja wange Zambali ali ati Zambali tasobola nakugirabako nga mwataddeko Zambali ekigere n'ekwezi tasobola kulabako no Zambali yamanyiira abantu tunowulira abantu nga bakwogerako n'omwoyo gwakwogerako tomumanyi bali eyo tebategerekeka tebategeera nakutege bw'osobola okuddawo n'otyobola abantu bw'otyobola be balonzi bo kwezi alondera Nansana yakyusa gyalondera eri yavaayo naye yayogerako ku linnya kwezi sho mugiddeyo mugirabe yali ku TV oba TV ki BBS ndowooza gwe kati chances ez'okufuna tikiti ziri ziti Joyce gundi Zambali ayinawo emikisa ng'etaano gyokka kati ani alina chance amulayo bambi obusente bw'ekifo ky'ogenda ng'abukolamu emidaala gya chapati asolooza afunemu ssente naye yabutadde waliba yawaddeyo miliyoni 5 miliyoni ndowooza nyanya yawaddeko emu cash anti alinda alabo balaba n'amuwa kaadi alyoka aleeta balance eyo ani kana kamba tasomujjako kaadi tasobola mujja ate nyini ya Steven Kaweesa oba aso otundayo ekizimbe oba akataka bangamba Kaweesa ne waba atunze ekizimbe tebasoba muwa kaadi kati bagenda jjuwa otamala biseera kana kambata ne Big Eye balina gwe bagenda ojjuwa omu kwaba baba kyogana Big Eye ali mu kibalo kino nnyo venga twamujja mu kibalo temumujjaamu temumujjaamu Big Eye ne kana kambata kuliko agenda okufuna kaadi Zambali talimu kati Zambali musajja watu asigalawo ajja kuddayo ku NBS asaba omulimu agusabe bupya baba n'agumuwa kyobola ekifo kye ku NBS banakiteekamu muntu bo bakimanyi tagenda gifuna nti amaziga gagenda kujja essaawa yonna ate abadde musajja waffe bakimanyi mumuleka akole nawe nadde njogera nabo ku NBS awo banga ne Baagala tumulinda akomewo tajja kudda Baagala tajja kudda. Salamu aleikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wona osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde nnyo asobola tuka ku buwanguzi nkuyozayoza nyina kanso Asani Nsubuga
president wa Buganda First atenga mbaka addako wa Kampala Central. Asa nibuza abantu. Bintu si byangu. Bitiwa. Ebina byobufuzi bisusse. Ebina byobufuzi bisusse. Atiyana. Abantu bagandi tubeera ku seti ne tumalako shonga tuseka. Bone tewali kibeera tuba na stress. Kati lwaki bagala tubeere tusibye emitaafu twe kitegeera. Kyebatongoza olwaleero akabonero peni. Ekyolwokubiri akabonero lusaniya. Sekondeke matiya. Tugenda kunene. Oba genda lirako mpira oba. Abatulaba mbalamusizza era nembebaza okubeera ku mukutu guno. Njagala okulamusa ku bakama bange aba Kampala Central abagenda okusindika mu Parliament 2026. Abantu ba Buganda mwenna watali ku sosola mu ndowooza za byabufuzi oba za amawanga. Abantu ba Buganda mwenna balamusizza era nembebaza okubeera ku mukutu guno. Tulina omukolo gwaffe mukimanyi nga 19 mwezi guno gwennyini ye wiiki ejja ku Lwomukaaga tetukyasama nnaku. Tubaaniriza mwenna wiiki ejja ku Lwomukaaga tubaaniriza mwenna abantu ba Buganda mwenna mujje mu bungi tulabe ng'enteekateeka zino zitambula bulungi tufune abakulembeze abatuufu era abakulembeze mujja kubalabaawo bagenda kujja bangi nnyo. Buli mukulembeze ajja kubeerawo okuva mu nsonda za Buganda zonna. So tubeebaza abayina engeri gye mutusapootinzeemu n'aba n'aleeta sapooti yammwe awo feri mwenna tubeebaza. Abali ebweru w'eggwanga tubeebaza Vice President wange owa Buganda First atwala Gweta Masaka Mukulu Alan Ssemujju Lawrence tukwebaza nnyo webale kutambuza mirimu. Ensonga zonna sebo zitambula bulungi. Sebo webale nnyo kunkyaza wano mu kutu gwaffe guno obwa MS Media. Abantu batulaba nti kati obalaga bingi. Waliwo abapeeni abensaniya nno balaga abenduliza emiti. Andi kati ku MS abalinda kipya buli nnako kipya kyafuna. Nkugambye kakati nencha wanyinza okubaawo okutongoza ekira enkyalo ya mukaaga. Enkyalo ya mukaaga enkyalo bajja kubalindamu bajja batandika ku Mande. Kati waliwo abadde balowooza nti bagenda kutongoza. Nti ekyabano bokabokka bagenda otongoza bamunyagwa. Kati ate omwana wa Monitor bw'alabye ekyo nankubira esimu nangamba ati ebyamunyagwa byekoza ate kino kirala kino kabonero peni ekyamunyagwa kabonero lusaniya. Byonna bibina byabufuzi bijja. Tugume naye ngamba yagala naye kati kukyusa ina bayagala okwegatta nabo bakyuse fiiru fola mu integrity and leadership. Bagifuule ki? Bagifuule ki? Badde mulaba ku WhatsApp ye ng'asaba gundi abaagala okujja okwesimbawo ku fiiru bano ne form. Ne mugala kiti wayeta wano biramu tubikwira obwe. Yayagala mmeka sente. Asimanyi. Baso abano na bwerere. Si kakasa. Tugume. Bwerere. Tugume kisoboka. Bano kubanga bawadde akamwanyi oba tokaina takuwa stamp. Takuwa stamp. Takuwa stamp. Naye fe tubebaza batekewe bibiina. Batekewe bibiina. President Museveni afuge. Bw'alikoowa oba aligenda n'ebibiina bye oba alikola ki? Ekyaliro kye batongoza gundi ye president wakyo kati. Stesha Mayanja omuyimbi. Ekiriwo. Ekya present Uganda. Ekya peni. Ekya peni akabonero peni ekya present party. Stesha Mayanja ye president general wakyo era yaleetebwa ngomba ka parliament omukyalo wa Kampala ku kibiina ekyo. Kawempe Bagonza yajja. Kawempe Bagonza yajja Kawempe South era Bagonza ye mwogezi wakyo. Secretary General bamwita Sentongo. Oli manyiri Sentongo eri erisajja erinene. Masaka batadde yana. Bajja tubuulira Bagonza tubeera naye buli lwakubiri ajja kujja ngo omwogezi w'ekibiina. Bampise mu press conference. Era n'amaanyi ne bagateekawo. MS baagiyise. Nengenza okutuuka ate nga tebannatandika. Kati ate mbadde nyirira. MS ine ebyokola bingi kira abatongoza ba. Abatongoza bangi onakubira essimu. Secretary General wa Common Man's Party. Naye wadde oyina okubeera naye olwalira akubulira enteekateeka. Wambulira enteekateeka te yagano zoogerako. Ajja zoogerako nga bamaze okutongoza. Batongoza lwakubiri. Anti olunaku yalukubuulidde. Olunaku lwakubiri. Olwo tewali kubuusabuusa. Batongoza lwakubiri. N'ebibiina ebirandooza bijja kujja just ebisinga byeyiwula mu kiro ekya 240. Ebisinga bana 240. Nga bagenda otta ebibiina by'obufuzi mu 250. Abagezigezi awo bawandiisa ebibiina by'obufuzi. Babanya nti eno tujja kutunda. Kati bali mu kutunda. Bali mu kukola. Ebibiina babitunda milioni 5 milioni 8.
naye kisinzira ani gw'okiguza. Kisinzira ani gw'okiguza bw'akyagalako. Sirowooza nti oli ayinza n'okuba kibaweeredde bwereere. Timu yaabwe sinnafu. Timu yaabwe eya Sitesha Mayanja. Sitesha Mayanja Dikoyi bamuteekawo buteesi ye. Kituufu. Naye nga talina kyamaanyi era nga nawo bimumanyi. Jjukira obukulembeze bwabwe ne lwakinjasa ebyama by'abasajja. Obukulembeze bwabwe bwa kiseera myaka 2. Bwe balonda emyaka 5 so Sitesha Mayanja alemerawo sebo n'afuuka ekisi. Alemerawo. Myaka 2 mukuba ne mumugjawo ne muteekawo gwe mwagala ne mutambuza ekibiina ky'ebyobufuzi. Ola abantu bali bagamba Buganda First mutandikewo ekibiina tugamba nedda. Era PFF njitya PFF basajja. PFF ku bibiina ebipya bye tulinawo kati. Yeyo basajja bali basobola okufuna yakabiina ne bakagula. Butereevu ne baagaana. Bakimanya kuba buno obubiina bumala ne bubaamu entalo. Tolaba NUP ne bakibalama. Bye bizibwe. Era ne mu Peasant byoje okulaba ne mu Lusaniya byogenda okulaba bwonna oli ajaga ndi ate Lusaniya olunyenyeza ate wano. Lusaniya lulina kugenda kwa muceere na piraawo. Kati ate ate Lusaniya balukozesa mu birala. Ne bagenda eri ewakyusi ne bateekakoze kye bataddeko kyonna ne balya. Simanyi oba Lusaniya lwaki kaki lweri ewakyusi oba lwa piraawo. Ndowooza nawe ojja bbawo mu kutongoza nga bannabyabufuzi banaabayise. Bampise. Olina okubeerawo sebo. Bampise. Olina okubeerawo. Peasant yetampise naye ab'Olusaniya bampise. Abo kati Peasant ne ba Peasant bonna abo nabategeera dda before. Kubanga abamu ababiri mu mikwano gyange tugenda tongoza ekibiina. Ndowooza abakulembeze b'Olusaniya bwe tunabeera e Masaka manyi baagaba bajja kubeerayo. Balina obeerayo. Nabayita ndowooza bajja kuba banyonyola abantu Lusaniya. Kati ate peni yali yaabwe. Peni yali yaabwe. Bagibasuuza busuuza. Bagibasuuza bagamba nandi basajja batusuuza peni. Peni yali yaabwe. Kati abamu ku bali mu peni munda nga basajja ba businessman ne batembeeye eki. Bano ne bagamba wali tetujja kukaanira ku kino katukite. Ne bakita ne bagenda mu Lusaniya. Ne bagenda mu Lusaniya. Katonda babayamba ne baleetayo omubaka ababayambye. Sirowooza. Abaki? Ab'Olusaniya. Ab'Olusaniya basobola omuleeta. N'abapeni. Abapeni nedda. Abapeni nyina abamu ku bemanya bali ku ground nga mu mawulire tebaliimu. Sitesha Mayanja. Abo tebali bemanya tebali na mawulire bamu bya president. Nkugamba president bakuddewo nga Dikoyi. Yensonga lwaki obukulembeze bwa myaka egyo just interim etambule. Bajja mala bagende balonde ono bamujjeko bakole ebya. Afe tugenda kukola alliance na bibiina. Tetugenda kubeera na gundi na kibiina. Kati ensonga ezitambula oziraba walabya akafaananyi ka bali mwezo omusajja wo ng'afukamiridde Kyagulanyi. Akafaananyi ako koogerako ki? Manyi ebintu ebiswaza bitutabula okwogerako kubanga bali mwezo omusajja muganda. Akimanyi bulungi ffe wano tufukamirira wano abantu 3 mu Buganda. Asooka ye baffe nyini mu Ssaabasajja Kabaka. Oyo takubaganyizibwako birowoozo oba oli waggwanga ki oba oli waggwanga ki kasita oba ng'oli wano mu Buganda olina ofukamirira Ssaabasajja Kabaka mu mbeera yonna. Owokubiri muntu owokubiri ye maama wange, owokusatu ye taata wange. Bazadde bo osobola obbafukamirira. Abasigadde tekisoboka. Kiba kyabuwe mwerojjukira baali bamuyita Yusufu Nsibuga, yali Nsibuga Nsambu. Yali eyo Bukoto, yali Bukoto South. Yali mbase bamala. Yali Bukoto South eyo n'agamba nti Kabaka tewali tumufukamirira lwaki naye alinga abantu abalala. Ate akalulu bamulabya ku nju. Ekyo kyokka kyamukubya akalulu. Tigaga nti ofukamirira Ssaabasajja tekisaana nekimukubya akalulu. Kati bali mwezi yawedde. Abadde anoonya bwa meeya bwa Kampala ndabye kati abantu ebipande bagenda babitimbulayo. Nga lwaki mulokwa yafukamiridde Kyagulanyi. Nti wano mu Buganda wandigenze omufukamirire Kalamoja. Kuba tetumanyi yo obukulembeze bwawe buli butya. Kyogamba akafaananyi ako kalina wekakosa. Wano oba owemudde. Kiba kyabuwemu. Era kye yakoze. Simanyira na waliwe yadanga anangamba balukwaga alogerawa banna. Lukwaga oba alogerawa. Kati yirukwago yamaze mbadde manyi kyalaze empisa za bali mwezo. Nalaba ne gundi agagala bwa Lord Mayor Muhammad Nsereko. Oba agenze kuwa president. Oyo agenda kuwa president ecological part of Lord Mayor yavubaako. Lord Mayor omuntu kati asobola okujja. Abagala obwa Lord Mayor Nabira yakomyewo mwali. Kibiina ki? FDC. Simanyi naye nga ayagala. FDC ejja kumuwaka. Ibrahim Kasozi naye ali FDC. Oyo wa FDC.
PFF Lukwago ne Lukwago mbo azogenda kuba president general butya ayimini okuvuganya kuba president atasobola mbuse mujune bamujje ekira ne bamuleta wa atekisoboka tasobola Lukwago kati kuba president abagenda kola yote kuvuka bali mu alliance era ne Peasant Party ojja kujiwulira ngenze mu alliance Lusaniya nayo wawulire mu alliance kati bo kye baagala okukola Mugisha muntu gwe baleta kuba president nenga ina maso yegwe bakisuddemu ate kati tewali wano kuba president tewali maso wano yetaga maso ki ero kimanya tona kyogenda kujjayo iyo kitegedde bulungi tolina kyogenda yes otukiriza budde mukolo ntife ngawe begase twaleso kakati tewali kyo bogenda kujjayo so Mugisha muntu webamuteekayo ye nafaafaganireyo musajja battu nabo bo ne balwanira obufeeno kuba nalabye ne gundi weni kizanga gamba naye addayo Kasese addeyo oyo nange muwagira oyo nange muwagira yakola ensobi nene okuva nnyo ensobi yakola y'amaanyi singa ne NTF na kasente singa tebagigobale singa tebakola ki singa naye efunayo obukadde obwo ekikumi ate kati bagenda bongeza bigenda ba bibiri okiraba okutandika n'ekisanja ekijja kakati binabo obufuzi okulaba buyitirivu bumerukawo buli kiseera naye bali mwezo kye yakoze oyo yamaze okwesanya ate in fact yayongedde n'okusanyawo ekibiina kye yayongedde okusanya yes kubanga tebandi mukiriza kukola ekyo yandi bandi kiganye naye olaba bamukiriza n'akikola n'olina kyetuvalu bagamba bulijjo nti natoliga yabadde musanyufu nnyo olwati twabaga nti Bobi yatondawo obwakabaka bwe wali yatondawo obwakabaka olugundi olulaba olusaniya naye yaluteeka wali ayagala odulyako fukamira wansi ate olusaniya osodulia okulya ku lusaniya nga tofukamidde era kati ayagala odulyako afukamira so yatondawo obwakabaka bwe wali n'olwekyo ebibiina by'obufuzi kyetuze twogera ku MS wano nga tubagamba ti bano banoonya byakulya tewali anoonya kujjako Museveni kuba Museveni bakimanyi bulungi nga bw'oyogedde nti bagendayo tebalina kye bagenda kujjayo President Museveni alinga bw'olaba Moses Ali yaganye campaign ezaawamu yawandikidde electoral commission kale abamutegerera bawandikidde electoral n'abagamba nedda kuba kati nze Moses Ali nayogera waliwo amwesimbyeko waliwo aliye yajja mu kamyufu mutuufu ajje omusajja bamuwonye ebyobufuzi naye kati Moses Ali yatayagala campaign ezaawamu naye akyafiira agamba nayogera tomulaba bakwatirira mukwati ne bakuba endulu nga talina na kigambo kyake naye olwaleero tonzisa enseko nze nekati gwe webuuze ng'omulaba tasobola kubako kyayogera kyamu NRM kyeyalikoze emukubi akamyufu afune emisaala gy'abadde afuna tajja kutegeera nti oba akamyufu kamukubi ate nosanga abantu nga bakyamwagala iyo tobawulye waliwo gye nalabye namungi w'omuntu nga bamuwerekera ali munda mu mmotoka bamuwerekera bagenda bazina amazina tawulira nti tamanyiyo basawa ziri mmeka kati we tunoonyeza akalulu ale bamutereeza empale kati bamusiba pampa tolaba wano ekintu ekiba kizimbye ekinene mwana bagembo bamusiba pampa naye akyalina okiikirira abantu kati sente ku akawunti zivayo zitiiye ku akawunti nati balina okujjayo sente ku akawunti bakole ayina bazzukulu be ayina bazzukulu be abamutegeerera ayina abaana be bakyali talinayo baana basobola kwesimbawo mu ekyekifo ye namwendo osinga talina baana kubasira bankona ku baana ba Moses Ali oba talina baana katonda mwadde obulamu Moses Ali yandifunyeyo omuntu kuba Moses Ali amazima ali myaka 9 9 kudda waggulu naye nera akyayagala kubomba ka parliament kuba ebintu byakola tebyawukana na Mugabe byakolanga era walabanga Mugabe ng'atalantuka bwagwa madala g'ennyonyi eno kusoma speech bwe bamuwa ebikadde bwasoma kati ne Moses Ali bw'atyo okitegedde kati agenda kukiikirira atya abantu omanye ebbanga Moses Ali yamaze nga talinya mu parliament awo deni tebakyamutwala nayo newe yasembayo okujja bamujjawo era yagwa yali nakyasobola n'okwogeramu ebiseera okubanjukira nga abuuza ababaka nti oba ndi mukadde obukadde bwange bubakwatirako nekyo ekigambo kye yasembayo okwogera mu parliament ababaka bamugaba bannange akyamazima kyasobola
okaddiye kuba ali omanyi wano ba minister batuula wano kati bw'oba oyambuka waliwo koyambuka ofulume wali we bafulumira ng'oyita maaso ga speaker yagwawo ne bamuyoolayoolawo bambi musajja wa okitegete naye bano aba opposition be balemeseza ba Moses Ali okuvaawo lwaki ate kati lwaki tebasobola kwogera n'abantu ng'abo naye wa Moses Ali japa teri opposition waliyo BNRM tosobola kufuna candidate nemuleeta ku Moses Ali ekifo kya Moses Ali tebakivuganya era noyo yazze nti avuganye tasobola kyokka asobola okudamu n'afulumira ku list y'obwa minister Moses Ali ekifo kye tebasobola kimujjako mpaka ng'afudde ekifo kye tebasobola kimujjako kyalimu mpaka ng'afudde amala kufa basimanyi oba ekisanja ekijja asobola okimalako tomanya naye sirowooza Katonda amuwadde obulamu sirowooza gambye embeera tugende wali ku kusonda ssente ku NUP kuba baga beetaaga biliyoni za 30 basonde ssente bagende mu kalulu bajjeko Museveni olaba otya drive eno gwe nga Hassan Nsubuga agitunuulidde otya ey'okusonda ssente abantu basonze abajega basonze kubanga sola gamba nti basukati basonze zaaki za Bobi Wine kulyana family ye bachakaleba era ninagwe nalabye oba yabadde mukyala bayagala kifo kya oba kye Masake yagaye ndi tusonze sebo lya mukulu tukuwadde oli nenawe yagandi oba oyagala lya ne wayisa nayongero kikati yagandi mukulu bakugambye oba oyagala okoleki werire sente zikuba kati za kira za kulya siza kuvuganya Museveni 2026 mubwo muvuganya omukoleko ki omuwangule ewa mu Uganda eyawa ate Uganda eri Kenya Uganda eri mu East Africa Uganda eri regions nyingi nga tosobola kuteekayo wadde kansala mu Uganda wa kituufu okitegeera Busoga Bobi Wine yagiwangula akalwa akawedde nafunayo omubaka omu Manjeeri naye nga Busoga yona agiwangudde naye yafunayo omubaka ati so kati essuubi lya era ne Bobi Wine yabagambye nti bannaye nze ngenda mu kalulu nze nja kubabuulira nti mpangudde kati mwe mubanje obuwanguzi bwammwe yajja kubabuulira bagambye nti anze mpangudde kati mwe mubanje mwe mubanje bw'oba mala obuba wanga mububanjizza ani abukwata kati mwe mubanja yali luddawa yaba wangudde ngamba ye ng'atule waka process y'okubanja yaba waka yaba waka mubanje kulaba nti ekintu abakikuddye mu bujja mubanje so ebyabaddeawo byonna tebiina makulu akakiiko bakataddewo kabali mwezo kakusolooza ssente bateekawo juza akakiiko kakunoonyereza kubatunda kaadi lwaki ssente baziyisa mu makuba mu kubo eyo ssente bazireete direct ew'omukulu kyekyateesawo akakiiko bazuule ani oyo akukuta ayagala okutwala omugaati gw'omukulu sente muzireete chairman Nyanzi bw'obanga chairman Nyanzi takwata sente era kibayagadde okugamba wali chairman Nyanzi yakutula bukutuzi ddiru n'akuweereza ewa Namuleme naga nti gwe n'oteeka wali ewa Namuleme teziriko lisiiti weteekaawo nze n'erinnya lyo limpandiikire wano nja kuzituusa ew'omukulu ekigwe mpozi mu kusonda sente nalabyewo omuntu omu Joyce baagala ow'Emityana nagaye naye Joyce baagala neŋŋamba nti yawaddeyo miliyoni 3 omukyalo oyo abantu b'Emityana temutawaana kumulonda lwaki kati namuvudde mu kuba mbadde ndowooza nti oba nakizudde nti kirabika oba omutwe gwe gutakola bulungi oba ki simanyi naye ate okuba ng'aliko ekikyamu tasaana nakukiikirira abantu lwaki tosobola kubeera mu bantu nze kati nyinza ogenda awo mugenda kusaba kaadi emboko ze bakkuba ozimanyi nomala n'olinnyayo bamutyobodde bamulengeza bamukoze buli fujjo bamuwa n'erinnya kati takyali Joyce baagala Joyce bagaba emmanga erinnya libamukazaako ebiwojjolo babikubye byonna ebiwawaatiro ne babikutulako naye tebalina kye bamuwadde era kyekimulemezaayo agamba ekiwojjolo kyange mwalya kyabwereere kanemmere ino kumpa kaadi
leta manya nti bakirya ku mulundi guli kadi ne bakola ki ne bagimu wakati bino birala myaka 5 giweddeko kati waliwo ate omulala nabbosa waali nabbosa nawe muteka ku Joyce baagala kujja ekiwojjolo byonna kali kalimu olunyalwanda sebana zake yagandi ekiwojjolo kyakona kirabanga kya mulembe yagandi kimanyi kyabagala baawuba dda waawubye ne bakoowa abakulu bonna buli omu n'akwata tebakyayagala akitegeera so Joyce baagala yandibadde tabeera mu bintu ebyo ne kadi bagenda gimuwa ani bo Joyce nze bagimuwa toddamu kunkyaza wano ku mutu gwa MS muteke no ekyo kiyinza okuba ekizibu just tekawo sente zogenda okumpa tekawo wano gundi muteke mu close up sente ojazireeta nno ogenda kumpa sente meka nga bawadde Joyce baagala kadi bwe zeesalire ojja kumpa milioni 5 bwe baagala Joyce baagala ne bamuwa kadi milioni 5 ngenda kuzireeta wano kwemwesa ate njazireeta misana nga wetuli wano mukulu nzimukwase mgendi sebo bamuwadde milioni 5 asa ninsubuga milioni 5 singa baagala bamuwa kadi gwe tobako kyompa kubanga ojja kunnimba ate abagoberezi bakoleki bakunyigire empozi ngonampa chupa ya soda kuba yesoboka milioni za 5 jazireeta tuzibale ozinkwase nga tuli mu kamera era abalabi baffe oba wa Joyce baagala kadi milioni 5 ngenda kuzireeta nzikwase omukulu ono tobola mugende nti yeesalire tibasobola nze buli agenda okufunawo kadi mumanyi musajja wange Zambali ali Zambali tasobola nakugirabako mwataddeko Zambali ekigere nekwezi tasobola kulaba no Zambali yamanyiira abantu tunowulira abantu nga bakwogerako nomwe gwakwogerako tomumanyi bali eyo tebategerekeka tebategeera nakutege bosobola okuddawo notyobola abantu botyobola be balonzi bo kwezi alondera Nansana yakyusa gyalondera eri yavaayo naye yayogerako ku linnya kwezi sho mugiddeyo mugirabe yali ku TV oba TV ki BBS ndowooza gwe kati chances ezo okufuna tikiti ziri ziti Joyce gundi Zambali ayinawo emikisa ng'etaano gyokka kati ani ana chance amulayo bambi obusente bwe ekifo kyogenda nga abukolamu emidaala gya chapati asolooza afunemu sente mbona ye yabutadde wali bayawaddeyo milioni 5 milioni ndowooza nyanya yawaddeko emu cash anti alinda alabo balaba namuwa kadi alyoka aleeta balance eyo ani kana kamba tasomujjako kadi tasobola mujja ate nyini ya Steven Kaweesa wali asotunda ekizimbe oba akataka bangamba Kaweesa ne waba atunze ekizimbe tebasoba muwa kadi kati bagenda jjuwa otamala biseera kana kambata ne Big Eye balina gwe bagenda ojjuwa omu kwaba kyogana Big Eye ali mu kibalo kino nnyo venga twamujja mu kibalo temumujjamu temumujjamu Big Eye ne kana kambata kuli kagenda okufuna kadi Zambali talimu kati Zambali musajja watu asigalawo ajja kuddayo ku NBS asaba omulimu agusabe bupya baba nagumuwa kyobola be ekifo kye ku NBS banakiteekamu muntu bo bakimanyi tagenda gifuna nti amaziga gagenda kujja essaawa yonna ate abadde musajja waffe bakimanyi mumuleka akole nawe nadde njogera nabo ku NBS awo banga ne baagala tumulinda akomewo tajja kudda baagala tajja kudda engeri jaddeko mbaka parliament ekisanja ekimu naye abadf bamugambye kadi tukuwa yabwere kadi were kyekiringa nono owa Busiro East Segona nayo weeri bwebatamuwa wano ne bagiwa amagoola Segona nga agitwala bozi Busiro North gye simanyi gwe bagenda giwa ndoza bagenda giwa Semaganda era bamusinndikayo bansobogapo ye yakivaamu dda mulaba akinaye akyateekawo amaanyi maanyi ki abeera ng'ayogera abantu bange oyo takyasobola kufuna ne bwe bamusimbawo n'ekidomola agwa kati ate Semaganda musajja bamuwe Semaganda ajja kukola Semaganda era ne wabadde kansala wano akoze namuŋŋoona akoze Kasubi side awo akoze ate ne sente ze yabasabye yangambye yawaddeyo ekitundu ze bamusaba wali Semaganda musajja mugagga nanti yangambye yawaddeyo ekitundu nze omuntu gwensaasira ye walukaga yangambye banange ebizibu byentu bidde nasinga ennyumba kale ate gyo namugenda nemuganda yokola ebintu ebyekitiga kubawa emitwalo oba 10 Busiro mpozi gino emipiira gy'amasaza emugamba obuliddwa z'oteeka ku kitebe wali kati
Ate nanga anti bwe bananyima kadi nja kujja independent. Muga wandizeyo ku bwa mmee. Nange ndaba apapie. Apapie ndaba oba kuliya oba kiki. Kuliya abo nabanonya byakulya kyenkugamba. Kuliya nabanga munna aparkinze motoka ya tabu. Naga naye nyogenda kubaka wa parliament. Abapeeni banonya byakulya byensaniya byakulya. Abo obusimu alo nabo banonya bya. Omwana yabakola mu akantu bawa kalaba. Kali kati. Mbubali bakwesimu alo kati oli kadama natandika. Nanti mbwali okadama gwe baluma. Baba nabakomye wekiro baba nabagala kuyingira nyumba. Ali baba. Nebamukubirako. Lukwago namukubira. Mbulukwago kati mbulukwago bwe yakuba abantu ne baga nti ababbi bakomyewo. Yababi bakomyewo. Kale njigane ne banayi. Abantu bano bagala tubba. Kati sebera bazze kubbira mu masimu. Bade batubbira mu birala. Kati bazze mu masimu. Twalo nduli omutenene bwe yagaziwa. Bobega momwe enkuba. Naye mu muti 7 enkuba ne wega enkuba we banyinje okugoba. Bane mwe kyoladwe okubiramu. Ladwe okuwanikiramu mu muti. Ata bali mwambulere myufu ate ladde bakuba mangu. Wala duteyagala bintu myufu. Ladde duteyagala bimyufu kati ekizibu ky'emiti kibera mu amakonkome ate ladde duteyagala makonkome. Kati je eze kuba konkome nawe ne kukwatira ne kuwanika. Naye kiri mu ggwanga lino bannaye. Tuli mu kiseera kizibu in fact. Nno newunyisiza nti Zambali tali mu kibalo kya kadi. Zambali tali. Zambali tali kati nakawa ogiraba. Luyombe yavuddemu. Naddayo ku road council. Kati abadde ayagala road council ne bwatandikuddemu. Era yadde tajja gifo. Era kye kituufu. Kakati kyenkugamba. Kubanga kali akabiinako. Era kati olaba olusaniya akasimu peni abo bonna tebalina capacity etegeka bumyufu. Sente. Era bagenda kola ki? Agenda kubalonda bulonzi tukwago tukuwadde kadi gundi tukuwadde isemu gy'ekirawe. N'abalala bajja kubatandika okubanoonya. Jangu tukuwe kadi ya. Era ojja kulaba isemu ng'evuga. Era kati bali mu kunoonya sente. Olaba luno olutalo balimu olwa iPod. Banoonya sente mu guno omwaka ogusembayo buli omu afune sente. Kubanga Matiya banakwira ne bagaja abantu kuwe kadi ya. Balina ekitonde nnyo balina okuwerako obukadde obusoba mu 10. Okuwa kadi ya. Mpitawo nabo. Sidda. Oba inogenda wewandiisa. Newandiisa. N'akalulu oba nkanoonya do to do nga sikataddemu. Osaako miliyoni ng'emu. Nkosaako miliyoni nga 2. Abansaba bagamba ngenda bakolera. Ate nkomawo. Ate oddamu ebyo olaba abasajja bagenda na miliyoni 3 za nomination. Kati nze mbadde 10. Tewali gwe kasita gwe bakuwa kadi balina okuweerako ssente. Kyobola kati bazinoonya naye PFF ezirina eyinaawoko. PFF, FDC bayinaawoko. Ne DF bayinaawoko. Nanti kati jjukira bano we bakyusa ebibiina by'obufuzi sente financial year nesembayo bakuweera okusinziira ku babaka b'olina. Kati DF alina ababaka aba ezo miliyoni 4 kwatandikira. Kati jjukira koota esembayo financial year ina koota 3. Koota 3 esatu mukaaga koota 4 miliyoni 4. Kati gundi alina ababaka nga 8 ku 9. PFF kumpi kaumbi kalamba. Baba bajja funa sente mweziri. Lusaniya balinayo mubaka. Lusaniya tebalina. Kati Munyagwa kyalina okukola lwakuba nalaba agamba mutadda. Munyagwa alina amapeesa ajaganyiganyi gafune ku busente. N'ekirala adde. Kawempe South teyinaawo muntu ategeera. Alina okudda mu Kawempe South. Buli ngeri aba alina okudda tekiriiko kubuuza. Yagenda kudda. Adde. Ne bijulwa kati naye bwagenda. Naye agende. Lusaniya alutwale Kamuli. Kati ne baana abalabe banaafuna abatinitini. Ne banyiga amapensa gaba bakaaba. Basobola okunyigayo ng'agababiri. Basobola osasula woofiisi okufunirako abazungu. Katogiraba gundi terina omu Jema ifunayo bukadde 10 buli. Woofiisi eri Mmengo eri mu kibuga. Era eno bagita PPP. Era nayo inayo era nayo asobola okudda kubanga abantu beyengu omukazi oyo balonda muyaga abantu bengu bote balonda muyaga era nange nabatya olaba balonda oyo wa PPP boto babulire ate oyo wa PPP NUP agisaba tikiti oba NUP bayakola biki era agenda mu PPP yali yanoonya kabonero konna nibo yandize independent yali wangu naye omachi bayita abantu nova kwena RM
tikinga pipi nova kwa FDC n'ogikuba n'okuba NRM n'okuba UPC no tikinga pipi ate ezo stronghold za UPC na FDC ate ngoli umani MP what district number oyo omukazi omutanga n'omuta nange namuti w'amaanyi omukazi w'amaanyi kituufu so fenga Buganda First tugenda kola alliance n'ebibiina ebinajja bitwetaaze kati kitegeza gojja kwesimbawo independent under Buganda First notegese sente ngammeka sagala kawumbi kamala akawumbi wekali sagala muntu omanyi ozi w'abantu abana byabufuzi mmwe kukabirira bantu akawumbi wekali sagala kukabirira bantu oyo anayagala okumba ebipande abimpi naye nebibana ati babimpadde ngenda kola yuno omusajja oyo yakola ati ebipande ono weddagala senfuma isenjolo muleke yangamba ajja kumpa ebipande sinabiraba naye yali wanatsoka bikuwa kubanga ate wali yagala bikuwa mu Kawempe South katugenda Kampala Central kati Kampala Central ojja kuba oli awo ng'okyusa ngeni piyo yakugenda kumvira ani Misa Kabanda tasobola yakulimbye okujjako nga mutiitiizi aperereza buli omu kati Misa Kabanda n'amugjamu Misa Kabanda tasobola kuwangula wadde bwachairman bwa kyalo kiwaso naye ndaba mukakka munyalinga omu tasobola naawe tasobola enjogera y'abambejja ebintu byesi byakupapa era ajati Misa Kabanda mpa close up mwana gwe ajati Misa Kabanda ajati Misa Kabanda njagala okwebaza nga minister obaddewo nga minister emyaka 5 emyaka 5 obadde minister ajati Misa Kabanda mwanyi ndaze nsabo mpagire ove mu Kalulu Kampala Central abantu be Kampala Central balina independent mind bo tebalonda muyaga nabo balinga bayo omukyalo oyo gogambi so abantu ba Kampala Central ajati Misa Kabanda basazeewo nti bagala kulonda Kanso Hassan Nsubuga asobola okubawolereza abalina ebizibu n'okuyamba abasuubuzi n'abatembeeyi omanyi kooti za City Hall wali esibe ejjudde abatembeeyi bebayola n'ebintu byabwe kati Misa Kabanda agende kwa rimando okumala emyezi 3 nga jasi bamukuta atunda bikajjo wali mu Kampala capital wa mitwalo 2 taina lawyer tamanyi mateeka katwagala njagala mpolereza abantu abo Misa Kabanda abadde mu Kampala nga basuubuzi era batulugunyizibwa taina kyayambye bantu so Misa Kabanda nsabo okkirize odebbali bona ayagala okutuusa omukolo nti okwate kadi ye naali musigala motuusa omukolo werekere nenga abantu ba Kampala Central basazeewo nze mbaka waabwe wa Kampala Central so kano mukamusalire mu Misa Kabanda mukamuwe mumugambe nti munnange abantu basazeewo tebakwetaaga Kampala Central baagala Kanso Hassan Nsubuga agende abawolereze Lukwago yagenda n'agamba nti yabeera mu ofisi ye wali waggulu n'awulira emiranga n'ebiwoobe ebibeera wansi eyo naye ate ne Lukwago mwewunya simulabangako ng'ayimiridde mu kooti ya City Hall okuwolerezayo wadde omutendera Lukwago lozaawoza emisango egy'obwereere kati aba batembeeyi si be balonda Lukwago temba za Lukwago kati nze ngenda kubawolereza ku bwereere ate emisango gyabeeramu gya kamera bwe bannamateeka mukimanyi waliwo kesi gyanasava munnamateeka n'akuba ne munne ekikono n'agamba kira nti namugamba eyo kesi ya mada gy'okwasiza Hassan tajja gisobola eyo kesi nze ngisobola kati ye nga amaze olaba kamera nti mweziri nti kamera mweziri yogera tebabakkiriza kweranga ne mulina kwerangira awo kituufu so Kampala Central emisango gyawoza giri mu kalibe Misa Kabanda Rubongoya munoonyeeko ku birala ebyokukola Misa Kabanda osanga bayinza omuddiza obwa minisita bajja muddiza talina buzibu Rubongoya ye naye kati anaagenda ebushenyi n'awangula kweri tasobola naye akimanyi era ne waiswa naye akimanyi tasobola kuwangula busoga erubuuka tebafunyeyo wadde muvubuka wa ku kyalo w'omuluka wadde ow'ekyalo kati kiringa kubeera mu kibuga ng'olina amaka amalungi buli kimu nga kirungi naye ng'ewammwe wafu kati ye waiswa kyakola kituufu ye kyafa kubeera mbaka wa paalamenti naye bangambye waliwo olutalo luli awe Nakawa tasobola kuwangulawo Nakawa East tasobola kuwangulawo ate ne Ssenyonyi naye kujja kuba kulya nakomba suwani Nakawa West tugambye akalulu k'omulundi guno kazibu akalulu k'omulundi guno anaabatakozera alliance na Buganda First akalulu kaveeko kituufu kubanga abantu kati beetengeredde endowooza zaabwe walabaliza otuseza ava mu Nakawa West ez'abavubuka naziraba wonna NRM yayirawo ne Nakawa East yonna era waliwo gwe naddenda bagamba waliyo emivuyo nibaga mpaayo polling stations 10 ezaaliko emivuyo nga tazirina neera kakati osobola ogamba nti nogenda samba n'omusajja yakuleka omukube eggolo nga takubye emundobo era n'okuteekamu endobo oba bagaba penalty ne ebyo bibeeramu
temubyekwasa okuwangula temwasobodde badde mustajja wose wanda jomanyi yakoze tactical withdraw yeye agenza okulaba nkadda jajjifu ajja kuba kansala kati yona yangambe kanesomera amateeka kanesonye ebyobufuzi abasajja babyonoonye amateeka agasomye obudde naye bugenze ali mwaka gwako kati ate wana amalizo ogwokutaano nave makerera nogenda ku erodisi emyaka emeke ate erodisi nayo bannayo nobanga oli mugezo giyita omulungi emyaka emeka nange ndaba tomanya katumusabire naye ngo omuntu mugezi mugezi nnyo ajja kugayita naye lwakuba emyaka gigenderedde naye osobola okukola amateeka myaka gyonna John Haminwa professor mu mateeka senior counsel Kenya alina emyaka 88 naye akyagenda mu kooti nakati nawe za mateeka oyo asomudeka mu kooti naye buli muntu ayagala Haminwa yabamuwolereze Kenya anti kyenkugambe ekyo kati ate wabbe kiringa we alinga kabega Bakadusman kabega Kwe misango ki mbuli emisango gy'omulabamu tomalaga muteka mu musango wano emisango gy'otera omulabamu era omulaba kugwa kiyingi omulaba kugwa kasiwuukira no mukyala kasiwuukira omulaba kati ali mugwa katanga abeera mu misango egiri gye bayita emizibu ennyo ate akomekereza agiwangudde ogwa kiyingi yaguwangula ogwa mukyala kasiwuukira n'aguwangula n'ogwa katanga jaguwangula naye manyi sente zakusaba oyo yasaana okusaba akawumbi okuwoza omusango gwo so beebo asobola omuleetera buli kimu kyolina obujulizi biki we muleetere omusango naguzza natema omusajja omulago yaba amanya engeri gyagenda okudifendinga kati ye ng'agamba nti gwe sente era nze nagamba sebuufu ono yali wapayi ne mugamba musasulani Kabega ajja kutaasa kwogo omusango anti Kabega alina n'amapeesa ganyiga mu gavumenti alina n'amapeesa bangezo kati mada kesi ya buli omwamutya ne wakubira Ssaabalamuzi essimu nanga nti owinyiddolo nkwetaaga mugamuzeeyi mbadde nina bye ndiko naye mbirese jangu wamaanyi nnyo Kabega tomwepankirako yandibadde essaawa eno yalina ku Supreme Court naye yabigaana ye ali mukuuza misango yabigaana naye omusango gw'omulaba tomalaga muleetera mu busango sobola kuba sente tozirina si bano balooya bafa bagamba nti katogenda kukkiriza omusango bakusibeyo emyezi 3 obadde wa myaka 10 emisango gyotera okulaba mu firimu japuli bagayini egyo tagikola balooya tebava ku poliisi buli kaseera wakoze eki nabbi enkoko ate gwe nakubye omusajja eccupa community service genda kuba olongoosa ku kooti okumala emyezi 3 ebyo tabikola wamuwa ekitiibwa tutegedde tugende gwe ebyo tabikola agenda mu kesi nga za tabu nga buli omu agitidde so ebyobufuzi we bityo ebitambula katulinde abalonkinga ensaniya ne peeni abalonkinga naye ffe tujja kukola alliance na buli muntu oba oli wa NRM Buganda First ekwaniriza oba oli wa DP oba oli wa FDC oba oli wa NUP oba oli independent Buganda First ekwaniriza nze president constituency gyengenda okwesimbawo ye Kampala Central naye tugenda obadde Buganda First egenda kusimbawo buli mu constituency zonna eza Uganda eza Buganda ne Uganda Abuganda kubuka tugende ne mu region zenda mwali gambye Uganda First nondi Buganda bwomuga Buganda First buli mu Buganda sanje ekijja tugenda kukyusa tugende ku Uganda First naye Uganda First tebajiba tuteeko pozi seba mala ina DP buleta againi seba mala agamba yeta sola kuvaayo naye seba mala naye ina akabina ke yabadde njogerako akebuke nyinyi ke bali baguziza seba mala kapiza antiparty mbu yasasulako milioni 8 kati bamala ne bakamujja kandi bali bakatembeya mbu bakatembeza ku studio ko nga ne bamukuba 8 ogwo ne bagulya kati Munyagwa yali abagambye nsina sente ngenda kubawa before ne baga nti ffe twagala alina sente Munyagwa labikatata naye ajja kuta kaso tukome wano ajja kuta damoso men namba y'essimu tuveyo bagala okutunoonyako enamba eri 070 86 12 tubakoola mwenna abantu mujje Bukulula abantu ba Buganda mwenna bannaddiini abakulembeze ogambye Saturday jja bonna Saturday jja mugenda mukaaga olujja weje mugenda okwogerera ebigambo 5 ez'okumakya tugenda kwogera ebigambo tulabe ng'enteekateeka zonna zitambula tujja kubaweereza live wa kituufu abakulembeze bonna bagenda kubeerayo tiimu ya Buganda First tuwa amaanyi
amaanyi gagenda kubeerawo. Amaanyi gagenda kubeerawo. Okay. Ku lunaku olwokubiri olwa wiiki ejja tugenda kubeera ku mukolo omunene. Era nagwo tujja kuguweereza bajja kulaba. Era nja kubeerayo ssebo ali abantu ba Buganda First mwenna. Mujje tubeere ku mukuto nawo gugenda kubeera butereevu ku MS Mini. Naye n'abasajja badde bampadde amaanyi naye ebintu byabwe bano ba peasant. Naye nzo tukayo nga butebe bwe buli. Tugenda mu Common Man's Party. Tugenda kuli siniya teri kunyeenya kulya mmere etali. Wona abadde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano ne Kanso Hassan Nsumba tandikiraawo wangaala. Akumata kumira mpeera.